Ojaga okunyumanyiriza ku LMTV Uganda kino kimu kyaffe ekyokubiri eky'emboozi ey'omwami Hassan Ssenoga eyafuna akawuka ka siriimu okuva ku mukyalo omu oba nkiyite ku kabasanya eyamuyingiza mu kikolwa ng'akyali mwana muto era nga pulogulaamu eyitibwa toli wekka kuyinza okuba nga oli eyo gamba nange baabinkola n'obeera eyo n'obeera nga tokyalina ssuubi n'obeera ng'oweddemu amaanyi you can't even stand out, my dear. Ebyemabega bireke nga byamabega. Look for the future. Ebiyise bireke manyi nti ebintu bibaawo olw'ensonga togwa musubi wabanga ye yakiyitamu olunaku olwaleero asobola okuyimirira n'abaako omuntu gwazzaamu amaanyi n'abaako emboozi gwa sharinga naye manyi nti emboozi erina bwekyusa obulamu bw'omuntu omulala naawe togwa musubi nzikiriza nti bwe tunaamalira emboozi eno ojja kuba ofunye ekyokuyiga teweerabira bakumontage be bateeka ku ssente be batukuterwa akafaananyi kano akalungi koolaba studio zaffe ne zirabika bulungi bano no bakuba bifaananyi bakwata emikolo buli mukolo gwonna buli mukolo ogumekasa guba nti mukolo n'okufiirwa tubikolako byonna emikolo egy'essanyu n'egy'ennaku gyonna tugikolako wano ku montage number 070210 4125 basangibwa nakulabye ku bitaala. You can call them at any time tugenda kwejjusa tweyongereyo n'emboozi ya Ssenoga. Mukulu Ssenoga tukomye wali nga omukyala atuuse mu kisenge. Kati ampise yampita nemba mu kisenge kyange nange amaze okunaaba ne mugamba yampola okusa ne naaba namala okunaaba nenyingira mu kisenge kye akati ampa orders angamba kyenkola kyokola ali ndi awo nga jjako skirt blouse ya waggulu nange nensumulula esaati yange naye wali musajja mugumu esaati yange kubanga naye nga oli omukazi tebamunyooma naye nga bw'alabika gamba mukazi muwanvu ate mweru ate akulabiridde ekyo tekiri kubanga tekyali nnyo kya nsonga naye kimu kyali kya buwanvu kyali kya buwanvu kyali kya bweru kweganga kubisendabika enjala so nga ne waayogera ne bwakolola awulira nga waliwo akolodde yani waliwo akolodde ali awo waliwo omuntu so omukyala najjako blouse nenzijako nange esaati yange eyawaggulu nangamba good boy najjako akaleega nenzijako vest nangamba good boy kati najjako skirt agenda okulaba mukazi afuuse nnyo luli tumbadde mulaba kale nga mutya era naye kati nga mutiiridde ddala nangamba tugenda kukola ABCD byabadde olaba mu firimu wali tugenda bikola kati ekyamazima nalemererwa first of all alaba amabeere mangi nnyo mawanvu nnyo ng'ate bw'ajjako olugoye ajjeko engoye kati afuuse mweru nnyo agasseko n'amabeere amangi ennyo kati obwongo bwange ne bugenda nnyo ku nipples nga ndaba tezo nzirugavu bugenda omuntu aba yakula bw'ati nga ndaba byonna bipya kati waliwo agamba nkale singa nalinze so nga ndaba buli kimu kipya nangamba gwe nno okaabya kajanja bino ojja bikola ne mugamba sisobola nkankana nangamba bulijjo bw'oba olya nga tokankana bwe mba nkuvuga nga tokankana mu mmotoka tewatya empiso baafumite n'otokaaba kati bwe nno bye bikkankanya ogenda n'obbikola olimba ne mugamba nja bikola kati bikole nno gomanye okukola ebintu ebyolwempaka nti tebiriiyo kati nkusiigira ekifaananyi nga naawe kati labayo omukazi omukadde ku kyalo ewammwe n'omwana omuto asembayo ku kyalo ewammwe kati basisinkanye mu kisenge bonna bali bwereere ani adduka mbuli omu ayagala kudduka mbuli nga tewali wooyita so ekyo kyekyo bwe kyali balaba nnemereddwa n'afuluma nga munyiivu nnyo n'akuba oluggi n'akwata ekisimo ky'emmotoka n'avuga emmotoka n'afuluma naye yaŋŋamba nga afuluma n'aŋŋamba ate nninda wano tovaawo n'agenda yalowoozaamu n'agamba alina okukwata empola n'akomawo n'ekintu ekicupa nga kiringa ekirimu mayonnaise era byalinga mayonnaise test eringa ya mayonnaise so tugambe yali mayonnaise tugambe bwe tukali naye mayonnaise bye yankola si yono si byankola
mayonnaise bye yakola sigwe mulimu gwa mayonnaise gwe mmanyi kakati mayonnaise mumanyi kakati bwe yakomawo nga kyemmanyi ekyuma kyali simanyi linnya kati kyemmanyi bayita food warmer nga ajjayo emmere amatooke swaani ezi 2 nga zimaze okubuguma nga aziteeka wali nga ndaba akwata ebintu biringa mayonnaise ateekate mu mmere yange naŋŋamba oyo bata yaŋŋamba oyo bata lya azaamu amaanyi aleka otidde nnyo nali mu shooti omukyalo ono nga yali determined nnyo buli muntu alina kyayagala okufunamu alina okanga determined n'akwata amatooke naleko emino gyali 2 kati nagenda okuwulira nange ng'omuntu nga mu reacting naye yalyanga amonitalinga ayina okulaba nga nange enkyuse ye naye yabyewo oba ye teyabyerya teyabirya yawanze nze nalya naye yabigulira nze netuyinanzijjawo netugenda mu kisenge. That was the first time my organ to meet with somebody's organ. Omulundi ogwasooka kwegatta n'omuntu naye ng'omuntu gwenegasa naye mukulu nnyo. So for the first time I would ask you a question but unfortunately tuli kumpewo but I will not ask. Era nnyinza okuteebereza okumbuuza nti byagendera bitya. But on me nali nkola ekintu ekiŋŋambiddwa. How was her reaction if you can remember? Akatonyo koyinza otukubiramu ekifaananyi because ngezaako okubaganya ekifaananyi omukyalo omukulu ng'oyo ku mwana omuto and then gw'omukaka buli kimu. Do you really enjoy this? Ngezaako okunoonya if you can ekyo singa tusobola okumufuna n'omubuuza n'omugamba naye did you enjoy the game? Kubanga nze ng'omuntu sijjukira lunaku na lumu to feel what I was doing. I was doing it like teeka. Naye nkikola ogwasooka n'ogwaddako Katulonga yakugamba tulekeraawo. ye nga ngamba kiwedde kati. Let me go. So nga wamala okubeera satisfied, she doesn't care oba ki. Ye nga atambula agenda. Kati olunaku lumu 2 3 njukira yalinga obunaku nga 7 oba 6 nga mukikola everyday. Kakati n'akyusa enkola nga tukola in the morning ku makya n'ajja ssaawa 4 ne tuddamu 7 ne tuddamu at night ne tuddamu era nangamba n'okugamba omulimu gw'olina n'omukulu gwegwo ng'ogyeko okulya kunaaba kwebaka naye omulimu oguli compulsory ng'oteekeddwa okugukola gwegwo tolwala tokoowa era saalwalako sijjukira kulwalako kuba yali akulabiriranga buli kirungi akikola naye era n'okukusanyizibwa kwali okali omulimu gwa buli kanaku ogwo so ebyennaku bisekera. So omulundi ogwaddako nangamba tukoze byonna Ssenoga naye eriyo paati gye walaba excuse me olina paati gye walaba gy'otannaba kukola kitegeeza nti obutambi yali abumanyi obwo. Yalina akameeza kalinga kano naye nga konna kali metallic kati waggulu kandabirwamu kati munda eno nga mwateeka cosmetics biki naye akagumu nnyo. Yampita mu room ye ng'ava kunaaba naŋŋamba genda kungumiikiriza dakiika nga 3 nkuyite nenzirayo ku TV ninywa ne juice bulungi namala nampita naŋŋamba ng'olwogetinze used tebikyakulinamu buzibu kikola kati ekirala nga nawe si getting used nga sina kyakola. Couldn't you run away? Wali tolina mu magezi gonna gagamba nti naye kino ekintu nkikoze ebbanga ddene mpulira sibyagala. Kakati nziruke ndagewa. Yali takuwangayo ku busente cash money zosobola okusigaza mu nalina emitwalo gyange mulimu alimu ena emirundi wati zaali za mirundi ena nga mulimu sente naye kati nziruke ndagewa
nze luke ntandikirewa kuba namanya kino kyakaseera kijja kuggwawo ntandika okufuna ssente oba nfune omulimu oba nyingirire obulamu obuki obulala. Olwakuyise mu kisenge amaze okwesiiga byeyeesiiga. Najja naŋŋamba Hassan, Ssenoga yamutanga nnyo Ssenoga olina paati gy'otaakola tonight. Yaŋŋamba ekiro ky'olwaleero tugenda kukola paati eyo nga you're using your tongue under my castle. Kati nze nalowooza kyangu. Yaŋŋamba anja kulinnya kameeza bwe nti bw'otekeyo omutwe gwo wansi, you do what you supposed to do. And I was like, it's okay. Era nafuluma musanyufu naye nga n'okuseka nga aseka. Nampita sawa ng'emu yali waali nampita. By the time yatuuka nga gwe mukulu emmotoka ng'ekuba eŋŋombe mutima gunkuba aŋŋamba bampitewa time etuuse. So nkyala nga ampita mu room nga ŋŋamba ng'alinnya ku kameeza. Kakati wadde nali muto, wadde nali siina kunyumirwa kwonna mu bye nali nkola, kino sijja kyerabira. Era buli we ntambula nkinyumiza abaana nsigala nkinyumya. People are there. Mu nsi mulimu abantu. Era omukyala yalinnya kameeza. Omanyi olegweza kawunga. Kati okagoya wali kati musepiki ya kawunga kana kakwatakwata ebbalibbali kana akaba tekayidde nga kalimu empulunguse. Kye nakola omukyala nga nteekayo omutwe naye nga nakateeka omutwe wanti wansi bwe nti omanya okuziyira nakuwa perfume nga nnyingi nnyo n'owulira ng'efuuse kirala n'owulira nga tokyassa. Bwe nassayo omutwe yakwata kwasi omutwe wawe n'aguteekerayo ddala omutwe gwonna n'agukwatirayo. Naŋŋamba do it naye nga owulira kyoka yeevaayo noni obuwunga right nga bwe buvaayo. Women out there kati kambuuze bakyala abali abakola ebintu nga bino, oba tosobola genda n'ofuna abasajja of your age oba abasajja abakuzemu instead of okwonoona obulamu bw'abaana abato. Omwana nga Ssenoga at that age yali mwana muto nnyo to make him go through all that. Wabanga weetaaga ekitunga ekyo, mpe some guys money out there gyebali not so gyebali and they are willing gyebali and they are willing to do it. Okusinga bonoona abaana abato because now just imagine your life. So nensesema I vomited for the first time. Naŋŋamba n'olimba. Akati obuto kirungi ate kibi. Kati kyesaawula kye kino. Oba yali mundu byaddala nga bastola oba yali toyi simanyi. Najjayo yali ya black n'akiteeka. Nagamba manyi kola kye nkugambye. Nalaba emmundu Saddam kusesema. Saddam neŋŋuma nenkola kye baŋŋamba okukola. Kati ekyampangula naŋŋamba kati agenda okulaba nga amalusu wona wansi. Naŋŋamba owedde owanda amalusu wansi wano ogubye ennyumba eno. Olina ssente mmeka gwawanda amalusu? Oli mwavu, nkusuza, nkuliisa, nkwambaza, nkolera buli kimu ate owanda amalusu. Oneenyinyala? Tuddemu. Tolina kuwanda malusu. Olina okumira amalusu. Nze nga sikwenya. Olaba nze mpanda wano woli ogw'owunya obulungi ennyo. Olaba mpanda. Bw'olina ssente olinganza. Olaba naye mpanda. Omukazi kye yakola nenziramu nenkola kye nakola. There and then nemmira munnaye amalusu. Nze maze emyaka 3 n'akajja okuddamu okulya ennyama bammanyi. N'akajja okuddamu okulya ennyama. Waliwo omuntu owulira emboozi y'omuntu n'owulira nga you're even speechless.
Ssenoga ovaawo ku level eyo ddi lw'osalawo gamba nti I'm really tired, I am fed up of all this? Nze saasalawo Katonda yasalawo kubanga bwe twamaliriza okukola ebyo byonna yamala na after those were 2 years now. Ng'oli mweyembeera. Yes, mweyembeera nga mwentambulira, mwensiiba, mwensula, mwentambula mu bulamu obwo. So time neetuuka omukyala n'ampita n'aŋŋamba Ssenoga, omusajja nalina akola ssente, nze nkoye okussaamu ssente zange. Olina okunoonya kyokola nga kivaamu ssente ze nkusseemu ssente okole ssente nange ndye ku ssente zo. Omuto gy'amanyi enkuba gyetera okutonya namugamba mmanyi kulima. Nawe nomugamba enkoma. Namugamba mmanyi kulima. N'aŋŋamba kati kwate ekkubo ogende Nakaseke onoonye ettaka bw'olifuna ndiggulire otandike okulima nange ndye ku ssente zo. Ne mugamba kale. Kati ng'akwata ssente emitwalo 30 neziri eri ze bampa ez'omweti yange. Nakwata kkubo nyingira Nakaseke. Jjukira nali nva mu kyalo nagira mu mmotoka nga banvuga munkudde nagenda mu taxi. Ntuuka abantu baali bammanyi ab'oku kyalo. Ng'okyuse ng'okuze nga noonya Habati. Era gwe natuukirako nga mulaba namala omulaba nga ngamba pulaani ki nga muganze kunoonya ttaka nti wamunyumizaako byonna byobadde? Nali sinaamunyumiza era nalwawo. Nga ssente ze bampa nga nzimukwasa emitwalo 3 nga nsigazaamu ziri entono ezaali eza mu wallet nga nzikuuma. Kyeyakola kimanyi nga agenda agulaho akafaliso nga kateeka ewuwe ng'asirika ne ka blanket ng'asirika ng'agula n'essuuka zaali za jjinja zaali 2 era ng'asirika. Kati kyaggwa nga tunoonya ttaka nga tulifuna simu yange nkyagirina nga tukuba essimu madamu nga takwata nga tukuba nga takwata waddako ng'akwata. Ssenoga ogamba ki? Nga mugata katulirabye muŋŋumiikirize nkyali bize bannaaye sirinawo eno wiiki yonna nejja ngenda Nairobi siriiwo. Mugamba kale tewaliwo buzibu. Nga tulinda wiiki esooka, ey'okubiri, ey'okusatu madamu nga takwata ssimu. Eyo wiiki eyo mwe nanyigirizibwa ennyo mwe nalwalira omusujja gwali gw'amaanyi nno. Ndwala nshivalinga ku makya olw'eggulo mbeera bulungi, nshivalinga ku makya olw'eggulo mbeera bulungi, bwentyo. Ka time came ne mpulira nga obulamu butandise okunafuira ddala. Ndwala nnyo ngezeko wa musawo banzijanjabye obusente bugweddewo mu ddwaliro. Tandise okukola amasimu ag'okumukumu nga tebagakwata. Time yatuuka mu kulwala okungi n'entunda n'essimu yange 10 mmeka 5 ne layini yamu nabitunda. Kakati ekyavaako okutuleetera obuzibu obunene kubanga ensimbi zaali ziweddewo. Albert n'agenda Nzeyi Bakaali we naddayo ku kyalo yalina amayumba kwasulanga abakiga abakozi be. Kati mbeera ne Muzeyi bampa nange ate kati gw'osaba kwata enkumbi genda otememu ekiswa ekirimu muyiweemu eddagala n'amazzi agookya mukiziike oyale obuliri webake. Teyangoba nga ngenda nga nkikola nga ntandika kati nali nfunye ekkutiya ntemu omuddo nkole omufaliso. Albert n'agamba nagula omufaliso guli eno. N'aleeta akafaliso kaffe leeta omukeeka n'akafaliso n'abisaako neneebaka bulungi. Wiiki yasooka ey'okubiri mu bufunze wayita omwezi mulamba. Ogwo nno omwezi gwonna gwali gwa bulwadde. Naye nga tunaba kurealizinga nti wafuna naye nga nsesema to high level nga nzirukana to high speed nga buli kendya konna. Time came nga sikyayagala kulya. Ekyasinga okumalamu Habert amaanyi I was too brown n'entale nga too black. Nenzirugala ddala ne mba muddugavu. Era abantu bajjanga okunnambula nga bagamba yeeyo kala. Nze kati nawulira ng'ekigambo eki yeeyo kala bwe babeera yeeyo kala kati oyo agenda bwe babeera. Nengamba
ndagawa kati omuntu ngajja nakulamba nagamba Hassan kituufu olina siriimu bwe bagamba nga olina siriimu nga kyessaagala kuwulira kuŋa nti nina siriimu kubanga twekebeza kati abanzizangamu amanyi baŋŋambanga oba olina sukaali ŋambagamba yandiba sukaali kati ng'abantu baŋŋamba siriimu ze ngambagamba sukaali siriimu ne sukaali nezifuuka endwadde z'omunyumu nendwala nali ku ndiri okumala omwaka mulamba n'emyezi nga 6 nga mukulu paka omwami oyo time yatuuka yafuna naye ebizibu sijja kuyingira mu story ye era teyali ku kyalo ne famire ye bali ku kyalo naye nga wensula we wano we banzaala tugambe ensula wano we tuli we banzaala waliwo bukamuyumba nga 10 otuka ku kyalo kwenza abaka wenzaaliwa watuufu in fact nga bwe ntambulawo ntuuka ne babulira amawulire nti omwana mwe yalwala nti twabimanya waliwo senga wange yamutumiddeko nnyo senga Nabbumba yanambula nnyo naye nga yayagala nfe buli ddakiika tumiddeko nnyo senga kutumiddeko nnyo senga Nabbumba mukwano gwange nnyo kati yanambulanga naye nga ŋŋamba ne mwana gwe nywera Mukama yakuyita dde ogenda saawa yonna nga bula kusabira abakatu kibalina kibayita okusigibwa kw'abalwadde n'abantu bankyaliranga be bansabira essaala ez'enjawulo ono n'asaba oli n'asaba ono n'asaba time yatuuka nze nga neebakira sayidi eno yokka bwe nti era nagenda okudda engulwe ngeno sayidi mpanvu eno nga nnyimpi kuba neebakanga bwe nti nga bwe neekyusa luba lutalo lwakya lumu ku makya omwami awo mulemirembe bamuyita Kiwano n'okufa yafa ng'akutte megafoni atambula abika kitalo nnyo Mukama takkiriza Ssenoga atuvudde ku maaso Ssenoga abadde alira ku nnyumba za Muzeeyi Bakaali afudde nkyaleero kitalo nnyo kitalo ddala eŋŋamba nze Ssenoga nze mbere wa Haji Bakaali oba naye enju endala oba Ssenoga kuliko kyalo Ssenoga omulala abadde omulwadde kakati afudde nze nzirako obuyumba bwedda bazimbanga kino kyekisenge this is the wall kati abavubuka nga wano waliwo akalabirwamu ke bateeka wansi ng'ogira bwoti olengera omuntu abajja waliwo pikipiki obwo obwali obw'olusingosingo bwali bumyufu nali ndi awo nengera piki etuuse kuliko omukeeka kuliko n'emiti egy'omusambya nga banoonya mayiti ya Ssenoga aja n'ayingira anaakuba essimu ng'aliko oluggi n'abuuza weewano oba nti awoli ekiswa nti weewoyingira yansangamu nga nkaaba n'agamba naye ono nga mulamu nnyo alimu n'agakaaba akyali mulamu ddala senga najja oyo mukwano gwange ennyo senga wange Nabbumba najja n'agamba naye yalina akakaaya n'akajja ku mutwe n'akezinga mu ngalo bw'ati n'ankwata ku bigere bw'ati abantu beebuuza lwaki yeesa akakaaya ku ngalo yali gye nali omulwadde aleme kunsiga buuka bulala kundwaza sikini yali ndwadde nnyo n'ebigere byonna nga tebisikiriza kukwatako naye nze mmanyi si kye kyamusibisaako kasikaavu ku ngalo yali engeri gye yali omuntu atambula n'obuwuka bungi kati senga ono ye gyava okutambula atayala buwuka bwajja eri ate ku bunsiigamu tongera mu bulwadde bwange naye naye tannenyinyala kati nankwatako n'amaani n'agamba naye n'agenda era n'agamba ono wa piki nti vuga oddeyo eri obagambe tebaziika ntaana era entaana yange aba Nakaseke bagimanyi weeri nateekawo omuti gw'omuyembe ogwabire tegubala nnyo naye nze ntya ogulya abantu bagulya naye nze ngutya nze nagwesonyiwa nguwa ekitiibwa kyago so batuuse bagize ati Habert agenda okujja naye awulidde megafoni ebika najja nga kagaali ng'ayanguwa n'atuukawo
ne mbagamba njagala Albert naye nangamba toyinza kufa muganda wange oli mulamu tojja kufa senga agenze n'omusajja w'eggaali agenze owa piki agenze abadano nyenze nga nfudde nensigaza ekintu ekyo kweraliikirira nti bayinza okubawo ne bantuga nfiire ddala ko sikyasobola kwerwanako Albert najja n'atuula we nali mpito wange n'atula bw'ati nangamba Hassan togenda kufa oli muganda wange kati mu kufuluma mwalimu enju yalimu akaveera nga akasiimuula bambi all the time nga tazileka wawe kati mu kufuluma n'ayambala engatta agende nenkaaba nakuba omulanga gw'amaanyi nakaaba naŋŋamba Hassan n'akomawo naŋŋamba ng'okaabye kiki olwadde bweyongedde nnyo nemugamba tebweyongedde naye mbadde ndowooza oba naddamu n'ennyambala engatto nga bw'okoze nenfuluma nentambula nga bw'otambula naye n'akaaba sijjukirako lunaku nalumu Albert kuvaawo nga tampadde kyakulya nga taŋŋumizza nga tampadde soobi nali nalaba nga ŋŋenda naye nga ndaba yaŋŋamba wendi n'akwata eggaali n'avuga n'agenda wali ate okuziika bane tulina omukulembeze w'e Nakaseke Lutamaguzi oli omusajja aziika n'abatamukwatako abaziika oli omusajja bannaye aziika kati yali azze kuziika before nga tatanafuka na MP kati nga bamugamba Albert yali mukwano gwa Albert nabyamizannyo nnyo Albert muzannyi wa mupiira Lutamaguzi munabyamizannyo muzibu ng'amugamba waliwo omulwadde omuyi gamba Lutamaguzi yaziika yakwata mmotoka kosa yalina ya green nga bagivuga paka we nali nsula nga bantetenkanya okunzijayo bino ebintu byava dda bisanitizer kubanga bwe yansitula nteka mu mmotoka ne bafuira mmotoka ne bafuira muna bafuiramu monna nange ne banfuiriramu mmotoka n'ekyuka Mukwano Medical Center wa Dr. Bone ndowooza bano bagenda okukoma okulonda omuntu afudde nga omufuba mubbyemu mu nnyumba nga taliimu nengenda wa Dr. Bone kimu kyenzijukira kya mirundi ebiri obulumi obungi nga banyingiza emmotoka n'obulumi obungi nga banzija mu mmotoka buli wamu naye nga the only option kunsitula. That's why I urge the youth and some other fellow people around us abatula n'abaza betukola nti bw'oba okola ekintu nga kizibu naye nga kikuyisaawo mu ngeri yonna kikole kubanga the hard way is the only way. Kunkolako nali nkolola to an extent nga bansibyemu ekigoye muno nga basibaki muntu basiba Ssenoga yaliko ate basibako ki era basiba ku nnyama basiba wano ne wano waggulu kubanga nakaabanga nnyo wano nga bakuwa ekyokunywa n'onywa bwoti n'owulira nga byonywedde biyitawo nga bigendera ddala olumu nawulira nga bifulumidde naye nga tebifulumye nakwata nga akatambaala nga nsangula eminyire gitaliiko naye nga mpulira waliwo eminyire gikola ki kyabirako amabwa amangi ennyowa ku nnyindo nalina amayo tegaali gawerera ddala nalina ebizibu mu matu nga bleeding amasira all the time nga n'omutwe gwange nga sira gagenda mu salon nga gwemwa gwokka nga ndigayi wa Shaolin omubiri gwange nga tutawana kuwona bizigo nti onsiige kuba newona obinsiiga era nga bijja kuvaako ng'omubiri ku bigere wayubuse nga ndi mutini ekimala nga n'omutini angeya
baatwala ku ddwaliro ne banzijanja munnange banzijanja Dr. Bonnet Damulira gyali mulamu kulamusizaako my Dr. Bonnet Damulira Museseeyo ey'obulumi obwo obungi ogimala mu bbanga ki? Munaye saagirwamu nnyo nkubulira amazima. Banzijanjaba naye nga banzijanjaba medicale oba clinicale ng'ebinnuma weebiri babirabye kyemmanyi. Nali nina TB, nali nina HIV ne AIDS wankwo, nali nina pneumonia, nalina omusujja, typhoid. Ebintu byali bingi ebyandiko ne banzijanjaba clinicale. Bwe namala okutereeramukko nga ntandika n'okuyimira netengerera bwe nti nga ndi nzekka ne bampita ne baŋŋamba Ssenoga. Omusawo oyo teyina muganda yaŋŋamba olina siriimu. Ne muganda tekisoboka. Since Lutamaguzi yali yaŋŋamba nti woowulira oyagala okugenda wonna ŋŋamba wendi. Habert nga aleeta ssente nga oba azimujjangako atya bannaaye. Kati nga bwe bamala okuŋŋamba nti nina akawuka ka siriimu ne ŋŋamba ne tekisoboka. Kati Mukwano Medical Center otambulako banga ati nogenda ku Tekino Medical Center. Ne bitaama ne ŋŋamba sijja kubikkiriza. Negenda ku Tekino Medical Center ne baŋŋamba bye bimu. Kati since ku Tekino baalwa nnyo mu office okumpa results ne ndowooza nti bakomunicatize ne Mukwano Medical Center bampe ebifaanagana ebyo ne mbigaanirawo. Ne ŋŋamba haba tulinnye piki that very day kijaguzo ntambudde baŋŋambye ebintu ebyobulimba kati nvuddewo ngenza awalala nfune ekituufu. Nabo baŋŋamba nti oba obuusaabuusa bitugambye osobola ogendako awalala. Mu bufunze nakebera omusaayi almost a week. Amalwaliro 10 ddwaliro lyasembayo Kapeeka erya government MRDT liryasemba. Ne bankebera nenzikiriza. Nakkiriza. How did you accept it finally after 12 times of testing and then you're like no siri mulwadde? Kyekikusikiriza maanyi kyagaga kuleetera okukkiriza this time around? Twayingira laabu ffenna ne kansula n'omukyala akebera. Omukyala n'aŋŋamba bw'olaba kino na kino na kino oba tolina kawuka, bw'olaba kino na kino oba olina akawuka, signs ez'omuntu alina akawuka ze zino abeera bw'ati. Yaŋŋamba n'ebyomunda bye neewulirako ye byatalaba kungulu. Ne ŋŋamba yandiba omutuufu. Naye nga muli ekintu bakigamba bankebera ne baŋŋamba sirina kawuka. N'oli naye baamukebera talina kawuka. Bye ŋŋamba abavubuka, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, by the way n'abafumbo, omuntu anaakusiiga akawuka bw'aba ng'ali ku mission making sure nti gwasiiga talina. Bw'aba alina mission ye yakusiiga akawuka amanyira ddala nti gwensiiga talina. That's why mugenda ne mu laabu ne babakebera n'awaayo ssente ze n'ateekamu enguzi gy'ataddemu amala akusiige nga ye first witness agamba nti namusiiga namusanga talina. Hassan, tumaze okukitegeera akawuka okitegedde nti okalina. Obulamu bwo ki ekiddako? Ekiddako nadda ku Mukwano Medical nemba reviewing era nti nzudde kakasizza ndi basawo batuufu nina akawuka. Bampa eddagala lyali lingi kubanga edda bakujjako omusaayi wano ne bagamba balina akawuka, ne bakujjako omusaayi ne bayitawo week ne bakoma ne bagamba jangu olwo za CD4 counts tezafulumirangawo. Nalina CD4 counts zaali 9. Abasirikale abakumubiri baali 9 be nalina 2. Ne bajja ne bantandikako naye nga sinnaba kulimira peke yali nnene nnyo. Kati abamira eddagala ennaku zino katu
muyogeyoge size yake ne mama size anti kati olaba obuzibu nga likaawa kati bw'olimenya tabbu n'obonga butono bongo butono kati obongo we buli bwagaziwa otyo oddimira n'okwata eryenvu n'oteekamu n'okwata akawunga n'oteekamu naye kati luli obongo bwali butono nga tebunnaba kugaziwa. Ssenoga omaze okitegeera nti olina akawuka treatment wegitandise ddi lw'otuula n'ogamba nti n'okakasa nti naye omukazi ono ye yansiiga obulwadde? No, mba ndi ku ddwaliro awo nga nzizeeyo banaba research ab'akawuka ka mukenenya batambula mwe mwali omusajja amita Innocent Kayita ng'ajja atuuka ku muvubuka omwali awo ku stage ya boda ng'amuwa questionnaire ng'ateeka mbuuza bya HIV ng'amugamba bw'oba mukola ku bya siriimu muli kitongole nti nze mundeke ndi mulamu waliwo omuyi ali mu eri eddwaliro bamuyita Ssenoga mugende mumuyambe naye yayinza okayogerabo naye teyanyamba nantuukirako Innocent najja n'aŋŋamba bino gwe baŋŋambidde ddala asangawo Habert asangawo Dr. Bone bakwatagana kati oba ate enkolagana yaje n'otamaguzi ne beega ne babeerawo bana ate nasula waawo Innocent ateeka mbula avuga paka Kampala ayina ekitongole ayita Slam Saving Lives nga ntwala e Kampala ntuuka mu ddwaliro bansaako eccupa bankolako bankola bino bankola biri tandika okumira eddagala lyange lye bampadde wano jjukira erya ARV sinabaddikwatako erya TB sinalikwatako erya bulijjo omusujja gunnuma mutwe gunnuma biki binnuma nkuuma in fact benyi baŋŋamba ojja ddimira tofaayo take your time kyenzijjukira kyendeseeyo nti wano mukujja na Innocent najjukira ne ŋŋamba kasita nsomoka ne nnyingira Kampala n'emikebe gino egy'eddagala mba mpedde waliwo omwala wita Danze nze bwe najjayo eddagala kuba nali mabega mu mmotoka ye ne ndisuula mu mwala in fact yandaba mu drive mu side mirror n'ambuuza kiki ne mugamba nsudde kapapula tweyongerayo teyamanya kye nasuula yalaba nga nakyensuula ne tweyongera tutuuka e Kampala ampaawo okusula tekisangika musajja yali yakawasa omukyala tebaalina baana basula mu nnyumba ntono ampadde ruumu ampadde omufaliso omupya ampadde essuuka njeru nange wenfanina olabyewo ampadde neebase saasweza okwebaga geno mira eddagala nze nga neesolosa nga ngenda neefuula amize nga nkomawo n'akigwamu oluvannyuma nga simira ddagala nanvuga nanzize Nakaseke ku ddwaliro nembugira amazima nali simira ddagala ne bampa eddagala eddala ne baŋŋamba n'okuŋŋamba Innocent yambaliza okumira ddala yaŋŋamba nti Hassan tolina siriimu bakulimba gwemira ddagala lyo naye ate lwaki ndimira olina bubeezi kawuka kaleeta siriimu kati mu bwongo bwange n'emyaka gyange namanya nti nze mmaze era bwe naamira eddagala lino bulungi nnyo kali akawuka kajja kuvaamu nze wuntereere. So abasawo bayige bakansulazi abali eyo aboogera n'abantu abalina obulwadde buno, learn how you speak to these people because engeri gye boogeramu nabo yebawa omutima n'ebikolebwa tuwa ku ddwaliro ng'ogenza okukozesa musaayi olwaleero aga gavumenti ago sijja gemenya mannya naye jeege nabo bakimanyi otuukawo kuliko tenti nnyingi nnyo kuliko n'omuzindalo olwayogera abazze okebera sirimu mugende mu tenti eri abasirimu mugende wali mwab'embuto mugende mu yaawali mwabanoonyereza otuzo omusaayi mugende mu yaawali kati noonazze okebera amaanyi gamuggwamu right gamuggwamu kuba ondabye nga nyingira tenti y'abazze okebera sirimu tojja kumanya biki byenzigyeyo musawo privacy abantu bafune moral eyekola ki eyekebeza mu story yonna Hassan the story is really a bit long kiki ky'ogamba mukyogamba nti nayiga ekintu kino nga n'olunaku olwaleero omuvubuka yenna nkimugamba very good nayagala nnyo okumanya najja wa sirimu era nafuna amaanyi n'entambula paka kyengera nensanga omukyala nga gyali nemugamba nalwala nambuuza walwala nemugamba nalwala sirimu
Nangamba oyina emyaka emeka? Yes, oyina emyaka emeka? Ne mugamba nayina emyaka gyali 17 kaninga emyaka 19 nalwala sirimu. Nangamba kituufu wandibanga walwala kubanga nange nalwala. Ssenoga wali weyita nnyumba nti nkuzimba, nkussaamu enzigi ennungi, nkusiiga langi, male nkupangise, kufunemu sente annually oba monthly, kyewafuna kyakugwanira. Tolina gy'ojja kundoopa kuba oli mwavu. Naawe genda obeeko oba osiiga abalala. Nja kukuwanga sente gye bali abawala abato abeetaaga okufuna sente. Nanja kuwanga sente obatambulemu obasiiga akawuka, nja kuwanga naye weeyagale. Tofa wekka entana y'omwenyiga. Nga yenjiri gyabuli. Ebigambo ebyo byakubawo essaawa eyo tewakaaba? Nakaaba bwe namaliriza ne mpulira nga bampadde air ticket nti ono omukyala yampaayo yansaddaakayo nfe. Tewakyawa Habert yakuintroducing eri omukyala ono? Habert mwagala nnyo, namukyafa that very moment, naye bwe nakula nengenda nga ndivyulinga enkola z'omukyala ono zonna biki, kuba mu nyumba nalamu ebifaananyi eby'abaana abalenzi ng'abitimbye bw'ati, ndowooza baamala baatimba. Ng'oluvannyuma ng'osseeyo? Yeah. Ne wabeerayo byalimu? Ne nabeerayo byalimu. Baamala baatimba naye nze seerabamu. Era nzikiriza nti sirimu kubanga njogera ebintu batayagala kuwulira. So, ndi wano ngamba abavubuka nti tetujja kwogera bye mwagala kuwulira. Tujja kwogera ebituufu. Si bye mwagala naye ebituufu bye tujja okwogera. Okitegeera? One, sirimu ali real. Omwana ayingira ekkanisa nga mutendereza mulungi, musinza mulungi, mubuulizi wa njiri mulungi, musomesa mulungi, naye nga ekyekwese mu busomesa bwe alina ekizibu kye. Batono nnyo bojja okusanga akwegombe nti Ssenoga munnaye mune njagala kukuwasa naye nze nina akawuka. Will you go with me? Gweyimiridde otya? Mugenda omanya bulaza kwaya nga ituuse makkati nga ayagadde okuva ku sisita asooka ng'abulayo mukyala musumba gwabulayo okugambako. Okitegeera? Ekyokusatu, bano abaana abali mu bitundu oba mu bifo byetugamba they are safe. They are not safe anymore. Beematiza ne kye balina. Omuzadde, take time to talk about your people. Olina family y'abantu 10 gw'obasumba oba kuvunaanyizibwako. Bano abaana by the end of the day bajja gamba twakulira ne gundi yatuyamba atya. Sirimu akyatambula lwa nsonga nti tulemeddwa okumwogerako. We don't have anything to say about HIV. Right? So, tuogera bwogezi ne tulinda 1st December. How will we achieve the target of you equals you? Tunakola target ya 23. If at all we are all quiet, tulinze 1st December tuogere. Nekirala ebitongole ebikola emirimu gino nga Ssenoga initiative nze kyennina nakikola ebeera umbrella eri abantu abalina akawuka, tubakumeekume, tubabudde tubaddaabirize, tubeere nga tuli wamu nabo, tubaze engulu. Right now nina abaana 10, nina abawala 3, abalenzi 26 ana Ssenoga initiative betukuuma bonna awamu. Bamira bulungi eddagala, basuppressinga, we are still getting more and more and more. So it's your role and it's my role to fight against the spread of HIV. Ssenoga, okuva lwe watandika okusharinga story eno, wali ofunyeyo ene insult oba omukyeno okuvaayo n'akuabusinga n'agamba why do you do this? Because nze ndabye kwala omuwala omu bamita Alba. She came out and shared her story. Yeno teyafuna bulwadde good enough. Naye yabeera raped many times. Naye afunye insults nyingi nnyo ku social media n'atukano gamba obandikirawo okukikola. Okuva lwe watandika okusharinga story eno, olowooza has it brought any impact to the public oba nga gwe omuntu kirina engeri gye kikukosezaamu okuva mu public? Yes, kikoseza emirundi mingi nnyo. Ssenoga ye muntu gwe bastigmatizinga n'abavaako.
First of all, nze nakyayibwa ekika naye nakimanya nti bankyawagwaso kano banzize embuzi anko kuba nina akawuka. Tugane ne munnakaseke yonna nze mulwadde aliyo. Okitegeera? Naye nze njogera nina akawuka. That is one. Abantu batukyawa. Good enough. Nkyayiddwa abantu bangi. Nfunye ate abantu bangi. Okitegedde? Okitegedde kye ngamba? Nkyayiddwa bangi. Still nkyakyayiwa bangi. Ne betuyamba mulimu abajja nga balina embuto ne bagamba olwo lulwe wadde amuyamba naye olwo lulwe. Which is okay. Mwana azaalibwa n'amala okuzaalibwa mwana atandika obulamu obulala obupya story neekomaawo. Tugambe nti bw'osanga gwe ofunye Ssenoga afunye accident, God forbid, mumukutte mutwala mu ddwaliro ne musanga Steven mukubo ne musanga group y'abantu, temumutwala oyo alina siriimu, oyo muyaaye, oyo muki, mutwala nze mu ddwaliro oba muyomba ne bali ababawakanya mutwala mu ddwaliro. Mutwala nze mu ddwaliro n'empona, right? Ukitegedde? Ekyo kitono nnyo ndowooza. Singa embuzi ekutula n'egenda mu nnimiro yo n'erya amalagalago, oyomba na mbuzi oba ogamba nannyini mbuzi? Kati mugambe nannyini mbuzi. Mugambe ku bantu abatambuza obulwadde. Temutya. Gundi yatambuza, mumukimanyi akwata obwana bw'abende. Mukimanyi alina akawuka olw'okubanga avuga ipsam. You know? That's the challenge we have. Alina olubuto lunene, alina essomero egindi, alina amaka egindi n'egindi ne ssente ne business egindi. Mutyo mugamba okuba nti alina ssente. Ssente z'alina it's nothing ku bulamu bw'abaki bw'abaana. Let's value the community's life. Okusinga omuntu atya? Omuntu omu. Here is the point. Nze nyamba abantu. Tuwoza emisango. Abantu tebanjagala lwekyo. Mujja kwogera bingi Ssenoga ali bias kwanta balina akawuka ate bensinga n'okwagala kubanga mbalwanirira. Naye ate nnwana nnyo era nnyiga nnyo okulaba nga omuntu alina amagezi asaba emmere, omuntu eyeebaka neyeggulira neyeeyingiza n'agira bw'ati n'asala ekkubo ng'ofunye obwongo obugamba ngenda kusiiga gundi. Twogera ne waliwo afa siriimu. Twogera waliwo afuna siriimu ssaawa eno. Kati waliwo amaze okufuna akawuka ssaawa eno. Waliwo waliwo agenda okufuna portion y'essaawa eno. Waliwo alina plan sana agenda kufuna kati. Waliwo agamba ngenda kugabira gundi. Waliwo azinga kagamba namba yange eweddeyo gye njagala okusiiga. Yensi mwe tuli. Omukazi oli ng'amaze okugamba ebigambo biri ebyali ebikaawe nnyo. Gwe nga gwe tewalina mu kirowoozo kigamba naawe kokole revenge? One, nali mutima nina ekirowoozo ekigamba revenge yange ngimalire ku ye. How? As in kumukola mada ku ye. Naye bwe nafuluma nenfuna ekirowoozo ekyali ekyaŋŋamba nti mama tewamulabako, taata tewamulabako, ye tewamulabako, baali balina ebirowoozo ebirungi gy'oli. Nenkola statement egamba nti I will never disappoint my family. Wadde baafa. Mu story yonna, what is the turning point of your life? Nebaza Katonda nti nze nadde engulu. And I've tried my level best. Mukama ne bwantwala olwaleero, I die smiling. Nemba ndi mulago okukipanga ngenda nsmilinga. Kubanga mtrainize ba Ssenoga ate abazibwe nnyo okusinga Ssenoga ayogera. Is it an association? Is it? Yeah, it's an organization, Ssenoga Initiative for Positive Living. Abantu abo tubalina ku kyalo. Nano bali ku bunkenge bakazi bane basajja bali ku bunkenge. Olulete nkota y'ettooke ne bajetira abaana lwakamu lyatya buti kwogera. Tubalina abatuyamba abatuwa emmere, abatuwa ebyokulya, abatuwa engoye, abatuwa biki ko tunganya engoye. And just of recent 2 weeks back mabega abana afa abawala bakwatirwa omuliro. Kito abawala basula kyakwata omwana ekijja. Bali mutuwa ngoye, batuwa bufaliso, batuwa emmere, batuwa biki. So abantu batuyamba nga abantu. So if you want to join us, you highly most welcome. Why don't you give them your number if in case? Just in case. Ekirala. Enamba eno njiwa abantu wava ku ddagala. Olw'ebino wammanga nti wayosa nnyo n'otya okuddayo okuvuma. That is one. Watya otandika eddagala omanye bw'oyimiridde. Ekirala.
wafiirwa omuntu ng'ali ku ddala n'ogwamu amaanyi kati mbawe ennamba eno you can still resume n'oddamu ne tukebera notandika eddagala. Tulina office wane Nabweru. Ennamba yange eri 0705 49 1507 0705 49 1507. Ssenoga kyo kyandiba ekibuuzo kyange ekisembayo. Are you seeing someone like a girlfriend? Are you are you planning a wedding? Emikolo tugikolako wano. Oyinza okubeera emikolo n'ogitugabako. Bane mulaba bwe neesiimudde kuba ntuyanye. Ekibuuzo kintuyanyiza. Yes, I'm also a human being, like any other person. Nina omuntu gwe ntunulira bwe nti. Is she also positive? Yeah, she is. And I'm very proud being that I was looking for somebody who is positive like me. Kakati, temujja kumumanya. Muntu gwe nkutumiddeko nnyo. N'erinnya tetulyogera. Kutumiddeko nnyo, nkwagala nnyo. Siriimu alinga mpologoma. Mpologoma nsolo y'amaanyi. Nnene. Tejimbikamu ng'oli wekka. Naye obumyunga bwakuŋŋaanye ne buva mu mbeera ne butabuka bugitwalaganya. You and me, we can still kick that enemy out of our country. Nze Hassan, Ssenoga, also known as Mr. AIDS, from Ssenoga Initiative for Positive Living. Bannange mbaagala njagala kumbuuza ate Mr. AIDS yajjirawa. Kubanga Yajjira by the way ntandika okukola activism okutandika okusomesa abaana amasomero nga nsomesa akawuka kenfaanana nga sina maanyi nyuma mimyufu amaaso gaguddeyo njuuga bankwatirira bukwatirizi ne baŋŋamba Mr. Sirimu wuuyo nayegalako dirwanyisa nekigaana. osupportinga abantu okubeera nga oli simulwadde nayagala omuntu omulwadde naye nga bagriwens. I do. And we have them. And we have them. So long as ono amanyi obulamu bwa munne, n'ono amanyi obulamu bwa munne. And we have them, and they are many. Okay, banayo nno yebadde emboozi y'omwami Hassan Ssenoga. Ebaddemu ebintu bingi, manyi toyina kyoyize. Gwali eyo nga olina akawuka ka siriimu, atakalina, bw'abadde alowooza okukasiiga muno. Story ebadde very touching, very educative. Era manyi oba olina kyoyize oyize. Banaye bw'oba nga wafuna akalwadde nga oli yakusiiga busiizi nga tewakyagala tewakenoonyeza tokyagaliza munno. Ssenoga is one of them. Naye bambi olaba akoze ekisoboka kyonna okulaba nti ate yeegasse ng'omusajja kati wamanyi bw'omusanga you cannot even tell that he has HIV. You get so naye woba oli eyo tokikola kukola revenge. Katonda leka yaba akola revenge. Bayibuli egamba nti Katonda yekka y'asasula. Abaana b'abantu tulina buyinza kusasula kibi olw'ekibi. Today is a very good bad. Olaba nti ataddewo organizations ez'enjawulo okuba ng'ayamba abaana abalina akalwadde akawuka ka siriimu. So naye woba oli eyo ng'okalina babi ate tova ku ddagala. Eddagala limire because it's the way forward. Engeri yokka esobola okutaasa obulamu bwo no living a better life. Today is me, tomorrow is you. So don't give up. There is still a bigger future for you, and I believe you're going to make it. Amanya Maria Dana siza kubanga nsuka kuwano emboze bade ya mwami Ssenoga program Toriweka. See you next time. Please share this story to people who have HIV and those who are negative. Share the story. I believe someone is going to learn something out of it. Wekumire ku LMTV. Don't forget to subscribe. Atina bateka musimbi zaffe beba King Montage Studio bakube bifananyi embaga kwanjura kukyala baby shower, bridal shower, food shower, bubble shower yonna gy'omanyi. Just contact them on 0702 10 4125. They will not disappoint you. Basangwa wenankulabye ku bitaala. You reach there, you give them a phone call, everything will be done. I love you so much. See you next time.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.